Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omulabi waffe omulungi owa 3 ABN, ndi musanyufu nnyo enkya ya leero nate Mukama ayongedde otuwa omukisa okuyiga ku kigambo kye Bayibuli. Katonda waffe atwagala nnyo munnange era tayinza kutukkiriza kutandika lunaku nga tayogedde naffe. Gw'ogaana, nze ŋŋaana, naye Katonda waffe abeera ayagala okugerako naffe. Nga tunaba kubako kye tukola, leka tumuyite ajje ate atuyigirize. Katusabe. Taata waffe omulungi, twagala okwebaza olw'enkyene ennungi. Tukusaba Katonda waffe ojje gye tuli otuyigirize ekigambo kyo. Bye tuyiga Katonda waffe bituluŋŋamye, bitutuuse mu bwakabaka obw'omu ggulu, bibeere omukisa gye tuli, bireme kututwala mu geyeena lutusaliza omusango. Okono kwe kusaba kwaffe okuyita mu nnyeddu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kyenkola bulungi nnyo nga Bayibuli yo ekuli kumpi, kubanga ffe wano tusoma Bayibuli. Nga tetunnaba kutandika, waliwo olunyiriri oluli mu kitabo kya Timoseewo. Leka tugendeyo. Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okusatu olunyiriri lwa 15 agamba bw'ati. Timoseewo ekyokubiri 3:15 nti era ng'okuva mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okukugeziwaza okuyingira mu bulokovu olw'okukkiriza okuli mu Kristo Yesu. Tulaba nti wano Timoseewo agambibwa nti ebyawandiikibwa yabimanya kuva ng'akyali muki? Kuva ng'akyali muto. Era bwe yamanya ebyawandiikibwa byamufuula omugezi okusinga byonna, n'abeera omugezi mu bintu eby'obulokozi. Bwe tujja ne tuyiga ekigambo kya Katonda Bayibuli, omulabi waffe omulungi, tufuna amagezi okuva eri Katonda. Kati olunaku olwaleero waliwo kanjiyite principle gye tugenda okutunuulira ebimu ku Yesu bye yayigiriza. Bwe tugenda mu kitabo kya Luka essuula ey'omukaaga olunyiriri olwa 38, Bayibuli egamba bw'eti: mugabenga nammwe muligabirwa, ekigero ekirungi ekikattiddwa, ekisukkundiddwa, eky'omuyiika kye balibaweera mu kifuba, kubanga ekigero ekyo kye mugera nammwe kye muligererwa. Mu lunyiriri luno tulaba principle zino wammanga Yesu zagamba abaana ba Isirayiri nti ekisooka, ku nsi kuno oba oyagala oba toyagala, bw'ogaba naawe oligabirwa. Ekyokubiri, ekigera ky'ogera naawe kye kirikugerera. Njagala tutunuulire ebintu bino ebibiri olunaku olw'olwaleero, tulabe oba ddala ddala tusobola okubiteeka mu bulamu bwaffe. Waliwo emboozi enyumizibwa ey'omusajja ayitibwa Bill. Omusajja ono ayitibwa Bill era alina ekirooto eky'okubeera naggagga goyinza okuyita bifeekeera oba binyonkondo. Mwana mulenzi Bill ono yasalawo akole ssente ze. Kati mukola ssente, yali ng'akola ssente nga bw'atereka, n'asalawo okwerumya. Teyawasa, teyazaala mwana, n'ab'eŋŋanda ze tebaali kumpi nnyo naye. Yagenda n'afuna ennyumba yali nga si eri awo esanyusa, nga n'emmotoka gy'avuga nkadde. Mwami Biiru n'ekigendererwa kino teyagendanga nawe abasawo nga bw'aba kuba kojjanjaba akozesa bintu byawaka, ng'ayagala okukekereza akasente ke nga bw'asobola, asobole okutuuka ku kirooto kye eky'okubeera omugagga. Lwakya lumu nawulira nga tandise onnafuwa era n'agezaako okwejjanya nga tayagala agenda wa muki? Nga tayagala agenda wa musawo. Naye waliwo ekyatuuka nga kirabika takyasobola kugenda mu maaso, n'asalawo akyalireko omusawo. Olwakyalira omusawo ne bamutegeeza amawulire agatali malungi nti munnange Bill wategedde nti nedda, olwadde kookolo era onaatera okufa. Amagezi genkuwa ngono omusawo no yagamba Bill, genda ewaka oteeketeke ennyumba yo. Kikyali ategeeza nti genda ewaka owandiike ekiraamo.
Kati jjukira Biiru yali talina mwana, talina mukyala, ab'eŋŋanda ze bonna balinga abamuvaako naye ng'alina ssente ze n'ebyobugagga bye. Mu kaseera kwe yatandika okulowooza n'agamba ebintu byenginda birekera ani. Kati kyava ajjukira emyaka egyayitawo emabega waliwo abamu ku b'ekkanisa abaali bamukyalirako nga banoonya obuyambi okuyamba abantu. Bwe yajjukira abantu bano yajjukira nti abantu bano baali beesimbu bwe baali boogera naye. Kyava akwata mu drawer kubanga ebintu byabwe yali yabitereka n'akeberakeberamu okakana afunyemu enamba y'essimu ey'omu ku abo abantu. Kyava amukubira essimu n'amugamba yanguwa kubanga yali anaatera okufa. Oli bwe yajja yamugamba ebyobugagga byange byonna mbiwadde ekkanisa. Eno project gye mwagamba gye mwagala okukola, ssente zinaava mu byobugagga bino eno mukole ki mugende maaso ne project eyo. Ani yali asobola okuteebereza nti bali bajja buzzi kukyalira musajja ono ogezaako okumuzaamu essuubi naye raba wayitawo ebbanga ttene nnyo ebyobugagga byonna n'akasente ke yali akuŋŋaanyiza n'akakwata n'akawa ekkanisa. Ekyo kyakulabirako kimu ekiraga nti ekigera kyogera kye kiri kugerera. Ekyokulabya era kikalaga nti bw'ogaba naawe oligabibwa. Kubanga n'abantu singa basalawo okwesulayo gwa naggamba ne beesigalira ewaka ne bagamba tetujja ttambula, osanga ebirungi bino tebandibikoze ki, tebandibifunye. Ne mu Bayibuli nno munnange mulimu emboozi ezinyuma eziragira ddala nti bw'ogaba naawe oligabirwa. Kankuwa ekyokulabirako kimu. Lumu mu Isirayiri enjala yagenda n'egwa emyaka 3.5 nga tebalaba ku ttondo ly'enkuba yadde n'erimu. Kiba kitegeeza kimu eyo ebbanga emmere yonna yalibwa n'ekola ki, n'eggwawo, ensulo ne zikala, abantu ne babeera ng'enjala ebaluma nga n'ennyonta ebaluma. Waliwo nabbi wa Katonda gwe baali bayita Eriya. Katonda yamugamba nti munnange genda e Zaleefu waliyo omukyala namwandu mugambe akuliise. Era ejja bw'asemberera ekibuga kino oba akaalo kano akazaleefu ng'asanga omukyala yali bweru nno ng'anoonya nku. Eriya kyava amugamba nti ndeetera ku mazzi g'okunywa nyweko. Kati jjukira amazzi gabbula, emmere yabbula, nti abantu baali tebakyalya bintu kuwoomerwa nga balya kubeerawo. Omukyala aba agenda omuleetera ku mazzi. Kati ndowooza olaba kiba kitegeeza omukyala singa yagaana bino bye tugenda okwogerako osanga omukyala ono teyandibifunye. Aba agenda omuleetera ku mazzi. Era gye kyava amugamba oba Eriya kyava amugamba nti munnange ndeetera ne kamere ndyeko kuba enjala ennuma. Omukyala kyava atunuulira Eriya n'amugamba munnange akamere kensigazza kandiisa ekijjulo kimu. Era pulaani ebadde bweti nkuŋŋaanya obuku buno, bwe mbukuŋŋaanya ngende nfumba akamere kano ndi ne mutabani wange tweggalire tufe. Eriya n'amugamba nkimanyi naye sooka owenze. Lwaki nedda? Leka tusomeyo kitabo kya Bassekabaka ekisooka essula ya 17. Ojja okusanga emboozi eno ennyuvu ennyo bwetyo era enyiinyiitira. Jjukira tuli kutunula nti bwe muwa muliweebwa. Ekigera kyogera kyekigera ekiri kugererwa. Bassekabaka 17, Bassekabaka ekisooka, Bassekabaka ekisooka essula ya 17 agamba bw'ati olw'11. Awo n'agenda okugakima nga nonno gabeera mazzi, n'amuyita n'ayogera nti nkwegayiridde ndeetera akamere mu mukono gwo. N'ayogera nti nga Mukama Katonda wo bw'ali omulamu, sirina mugaati wabula olubatu lw'obuta mu ppipa n'otufuta mu katambi. Era laba nsenya enku 2 nnyingire neefumbirize n'omwana wange tulye tufe. Olidde pulaani y'omukyala era asigazaamu olubatu bwe luti nga pulaani yakulya kufa. Awo Eriya n'amugamba nti totya, genda okole nga bw'oyogedde, naye sooka obufumbiremu
akagaati okaleete gye ndi, oluvannyuma weefumbire wekka n'omwana wo, kubanga bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti eppipa ey'obuta terikendeera, so n'akasumbi k'amafuta tekaliggwaawo okutuusa ku lunaku Mukama lw'alitonnyesa enkuba ku nsi kuno. Omukyala ono olw'okubanga yayolesa omutima ogwagala okugaba, bwe yawa ne Katonda yamuwa, ate ye Katonda bw'aba agaba ekigera kye kiba ky'amaanyi nnyo. Kati kubisamu akafaananyi, omusajja n'ajja gy'oli n'akugamba nti munnange ndi bubi, funirayo emitwalo 10. Oba ogenda okufuna emitwalo 10 n'agamba ondeeterayo n'emitwalo 2 egy'abaana bange, n'ogamba ssebo nnemu emitwalo 2, n'agamba nedda gwe sooka owenze, kuba Katonda wa kiyinza obutakola makulu. Ne Eriya yali amanyikiddwa nti yali ki? Yali nnabbi. Omukyalo ono singa yakotogera n'atawa, teyandikoze eki? Teyandifunyeemu. Olunaku lwa leero ng'olutandika, owooluganda alaba 3ABN. Jjukira nti bw'ogaba naawe olikola ki? Oliweebwa. Twakutunula sitole 2, esooka eya Biiru, ey'okubiri ey'omukyalo ono. Katunule sitole endala ku sayidi ate eri, kubanga Bayibuli etugambye nti nno ekigera kyogera kye kigera ekiri kugererwa. Lumu kabaka wa Isirayiri bali bamuyita Ahabu. Kabaka Ahabu yali atambula n'alaba ennimiro ng'erabika bulungi, n'ayagala ogigula. Nnyini ennimiro n'amugamba, ssebo, eno ennimiro yange n'abaana bange sigenda gikuguza dde, oli kabaka. Kabaka n'adda ewaka n'amera ekkonda ku mutima, n'azimba omutima. Mukyala we n'amusanga n'amugamba nti, ssebo kabaka Ahabu, kiki obadde otya? Munnange kabaka Ahabu n'amugamba nti ate olwo omusajja tagaanye okunguza ennimiro. Mukyala we n'amugamba, gwe sooka ogende oli ebyo bindekere, omanye ekyatuukawo. Mukyala we n'akola olukujjukujju, n'apalapalanyaawo. Leka tusomeyo ekitabo kya Bassekabaka ekisooka, essuula ya 21. Tugenda tutandikira ku lunyiriri olw'omusanvu. Bagamba Yezeberi mukazi we n'amugamba nti, gwe ofuga nno obwakabaka bwa Isirayiri, golokoka olye ku mmere, omutima gwo gusanyuse. Nze ndikuwa olusuku olw'emizabibu olwa Nabosi Omuyezuleeri. Olusuku luno lwali lwa mizabibu nga kabaka lwegombye. Yezeberi n'amugamba, gwe genda, nze ngenda lukuwa olwo olusuku lwennyini ki ekyatuukawo. Bayibuli etugamba nti awo n'awandiika ebbaluwa mu linnya lya Akabu, n'azissaako akabonero ke, n'aweereza ebbaluwa abakadde n'abakungu abali mu kibuga kye abatuula awali Nabosi. N'awandiika mu bbaluwa n'ayogera nti, mulangire okusiiba, mumuteeke Nabosi waggulu w'abantu, muteeke abasajja 2 aba Bayaali mu maaso ge, bamulumirize nga boogera nti wakolimira Katonda ne kabaka, mulyoke mumuggyewo, mumukasukire amayinja afe. Awo abasajja ab'omu kibuga munnange nabo ne bagondera omukyalo ono kye yali ayogedde. Bayibuli eyongerayo ng'egamba nti awo abasajja ab'omu kibuga kye, abakadde n'abakungu abaabeera mu kibuga kye, ne bagolokoka nga Yezeberi bw'abatumidde, nga bwe kyawandiikibwa mu bbaluwa ze yaweereza. Awo ne balangira okusiiba, ne bamuteeka waggulu Nabosi mu bantu. Abasajja 2 abaana ba Beriyaali ne bayingira ne batuula mu maaso ge. Abasajja ba Beriyaali ne bamulumiriza nga balumiriza Nabosi mu maaso g'abantu nga boogera nti Nabosi yakolimira Katonda ne kabaka. Awo ne bamuggya mu kibuga ne bamukasukira amayinja n'afa. Owulidde? Bayibuli yatugambye mu kitabo kya Lukka nti ekigera kyogera kye kigera ekikolera ki? Erikikolera. Bakoze olukujjukujju olw'okubanga baagala otwala ennimiro yani? Ennimiro ya Nabosi. Bamuwaayiriza, bamukubya amayinja, afudde. Era kabaka Ahabu n'agenda atwale ennimiro. Awo ekigambo kya Mukama ne kijjira Eriya Omutisubi nga kyogera nti, golokoka oserengete okusisinkana ne Akabu kabaka wa Isirayiri,
atula mu Samaliya laba ali mu lusuku olw'emizabibu olwa Nabosi gy'aserengese okululya. Era onoomugamba nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti osse era olidde. Era onoomugamba nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti mu kifo embwa mwe zaakombera omusaayi gwa Nabosi, embwa mwe zirikombera omusaayi gwo weewaawo ogugwo. Awo Akabu n'agamba Eriya nti ondabye gwe omulabe wange. N'addamu nti nkulabye, kubanga weetunze okukola ebiri mu maaso ga Mukama ebibi. Tulaba nti wano Katonda agamba nti olw'okubanga okoze ekintu ekifaanana bwe kityo, naawe omusaayi gwa Nabosi embwa we zaagukombedde, embwa zo we zirigukombera. Ki ekyatuukawo munnange? Ahabu lwali olwo ng'agenda mu lutalo. Bwe yatuuka mu lutalo, akasaale nga bamukuba akasaale nga kamuyitamu, na Ahabu atuuka mu kifo ekyo kyennyini we yagwa. Era embwa naye ne zikomba omusaayi gwe ne zimulya. Ate ne Yezeberi tulaba mu kitabo kya Bassekabaka ekyokubiri essuula ey'omwenda nti naye amala n'akola atya? Amala n'afa, era naye embwa ne zikola zitya? Ne zimulya. Ekigera kyogera. Kyekigera kye kimu. Abaganda balina olugero olugamba nti okalya dda kadda dda. Omulabi wa 3ABN omulungi ennyo, simanyi oyinza okuba ng'olina enguzi gy'olya, bwe ngolooza munnange nti oli kulya enguzi ogenda. Oyinza okuba ng'owemula nga golooza munnange owemudde ogenze. Oyinza okuba nga olina bambi omwana w'abandi, mwana wa buwala gw'okabasanyaako, kakazi katubambi. Oba oyinza n'okuba omukazi omukulu kagwa ensonyi ng'olina akalenzi kokabasanyaako, gwe nno olowooza obikola ogenze. Teba kulimba. Katonda waffe tasekererwa, ky'osiga ky'okungula, era luliba olwo n'okungula. Nga Ahabu ekyamutuukako munnange, yamala n'afa, ate naye tebamuziika, embwa ne zimulya. Yezeberi naye yafa, embwa ate eyo ye zaamulira ddala, zaleka nawo magumba gokka tebasobola namuziika, kubanga ekigera kyogera. Kyekigera kyekimu kye bali kugirira. Leka tuddeyo mu kitabo kyaffe ekyo ekya Luka essula ya 6 nnyirwa 38. Agamba bw'ati, kati nze ngenda kuva ku lunyiriro lwa 36 era agamba bw'ati, mube n'ekisa. Actually kantandikire ku lunyiriro olwa 35. Amba naye mwagalenga balabe bammwe, mubakolenga bulungi, mwazikenga so temulekangayo kusuubira, n'empeera yammwe eriba nnyingi, nammwe muliba baana b'oyo ali waggulu ennyo, kubanga ye mulungi eri abateebaza n'ababi. Kati wanakugamba nti beera mulungi eri buli muntu. Totubeera nze nina abalabe, simanyi oyo ampalana nange nja muwalana, simanyanga otoli, simanyanga atoli. Bayibuli egamba nti mwagalenga abakola ki? Ababakyawa. Lwaki? Kubanga bw'owa oliweebwa. Ekigera kyogera kyekiri kugirirwa. Gwe naawe bw'okyawa, naawe baba balina kukukyawa. Eryo lyetteeka Katonda lye yateekawo, tosobola likyusa, tolina kyosobola kukolako wabula okulitambuliramu. Kyava agamba mu 36, mube n'ekisa nga kitammwe bw'alina ekisa, era temusalanga musango, nammwe temulisalirwa, era temusinzanga musango, nammwe temulisingibwa musango. Musonyiwenga, nammwe mulisonyiwa. Kati wano tulaba nti Katonda abagamba nti mube n'ekisa, kubanga bw'onaabeera n'ekisa, ekigera ekikugererwa naawe bali kukwatirwa ekiki? Ekisa. Bw'osonyiwa, naawe baba balina okusonyiwa, kubanga nawe olina ebintu by'okuzonyiwa n'abantu b'olumiza. Ekyo tosobola kwegaana. Kati gwe bw'otasonyiwa oli akulumiza, naawe tojja kusonyiibwa, tebajja kusonyiwa. Ate okusinga byonna, kitaffe ali mu ggulu, Bayibuli etugamba naye tajja kusonyiwa ne bw'onaafukamira okukola ki? Ne bw'onaafukamira okumugamba nti kitange nsonyiwa. Ekirala batugambye tetusalanga musango, naffe tuleme okusalira omusango. Lwaki? Kubanga ekigera kyogera, kyekigera kyekimu ekiri kugererwa. Ekyo oba oyagala oba toyagala.
olunaku olwaleero otandika olunaku jjukira nti ekigera kyogera kyekigera kye bali kugerera. Bw'oba olina omuntu gw'owalana, bw'oba olina omuntu gw'omazeeko emirembe, naawe jjukira nti balimala ne bakumalako emirembe. Bw'oba olina obusungu, olina ekiruyi, olina effutwa, olina effubitizi ku mutima ng'ogaanye okugijjako, naawe jjukira nti omuntu bw'ali kikukwatako n'abeera n'effubitizi naawe teririvaawo. Ate bw'oliba ogaanye okusonyiwa, ne Katonda waffe ali mu ggulu tasonyiwa. N'olwekyo olunaku olwo lwaleero, olw'okubanga tukituzidde nti ekigera kye tugeera kye kigera ekirigererwa, leka tukole bulungi. Lwaki? Kubanga bw'onaakola obulungi, bw'onaabeera n'ekisa, bw'onaasonyiwa, bw'onaayagalanga balabe bo, ebyo naawe binaakuddira. Ate okusinga byonna batugambye wano mu kitabo kya Sura ya 35 nti nno tulibeera baana b'oyo ali waggulu ennyo, kubanga ye mulungi eri abateebaza, ye Katonda waffe mulungi eri abalungi n'ababi. Kati naffe bwe tubaagala tubeera baana be. Simanyi oba wandyagadde okubeera omwana wa Katonda, naye nze nandyagadde okubeera omwana wa Katonda. Sandyagadde kulumya muntu yenna, kubanga nange sandyagadde kunnumya. N'olw'ensonga eyo olunaku olwaleero ng'olutandika, jjukira nti ekigera kyogera kyekigera ekiri kugererwa. Leka tusabe. Taata omulungi, twagala okwebaza olw'okwagalako gye tuli. Tuyize olunaku olwaleero nti ekigera kye tugera kyekigera ekiri tugererwa. N'olw'ensonga eyo Mukama, leka tube n'ekisa, tuwe omutima ogusonyiwa, tuwe omutima ogwagala, obeere wamu naffe okuyita mu lunaku olwaleero lwonna, ate otujjukize bino bye tuyize olunaku olwaleero, tugabaneko n'abalala principles zino Katonda waffe. Okono kwe kusaba kwaffe okuyita mu nnyindo Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Nsigadde ndi Kaganda Joshua Mwesigwa, tusisinkane olunaku olw'enkya, akadde ke kamu, ekiseera kye kimu. Mukama akunkumire era akumpeera omukisa. Weeraba. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.